ongosereza libaako engeri gyeri kusindika ate odongoose ne mu mateeka amato oba agali wansi wa ssemateeka subordinate legislations. Ssemateeka osobola omukyusa ng'oyita mitendera esatu. Bw'ogenda mu article 206 262 zinyonyola bulungi. Mu article 206 osobola okukyusa ssemateeka nga weeyambisa palamenti ebitundu 2/3 ate bw'emala okuwa akalulu bitundu 2/3 2/3 n'ogenda ne mu referendum mu kalulu k'ekikungu. Bw'oba byonna byagala okukyusa nga byetaagisa referendum era mu article eyo kulaga biki ebyo by'osobola okukyusa ng'oyita mu referendum oba obuwaayiro bw'osobola okukyusa. Article 261 ennyonnyola nti osobola okukyusa ssemateeka ng'okola ne parliament era ebitundu 2/3 ate era ne gavumenti ez'ebitundu eza district ebitundu 2/3. Ekyo nakyo kisoboka. Waliwo obuwaayiro bw'osobola okukyusa mu ssemateeka nga parliament etudde ate ne gavumenti ez'ebitundu nga zitudde. Emulundi ogwokusatu njoza okukyusa palamenti yokka esobola okukyusa obuwaayiro mu ssemateeka nga yeetengeredde nga bw'ojjukira togikwatako. Tewali referendum, tewali gavumenti za bitundu, naye palamenti nekyusa yokka bwe kiri. Kakati ennongoseza zendeese ezimu zigwa mu bitu ebyo ebyenjawulo. Waliwo ze tusobola okukola. Tuli mu mwezi ogusooka olwaliro ennaku z'omwezi 7 mu January. Omuntu yenna akugamba nti palamenti esobola kutuula n'ekyusa ebyo esobola okukyusa yokka nti wali budde basimanyi buyambi bwe yeetaaga. Mu mwezi guno kituufu era gavumenti ez'ebitundu zisobola okutuula ne palamenti nazo ne zikyusa ebyo ebisobola okukola ki okukyuka. Mu nnongoseza zendeese era ngamba nti ebyo ebinaaba bitakyusiddwa mu bbanga lino ku lunaku lw'okulonda nga byetaagisa akalulu ka kikungo watekebwewo akabokisi akakalulu k'ekikungo biteekebwe mu nkola gavumenti eneeba ekoze eki ezzeeko. So n'olwekyo okuddamu obutereevu kye mbadde gamba nti ebimu tusobola bituukako ebirala bisobola okulinda era tewabeerawo katuubagiro tekabeera kaleega bikya nga ebimu byongezeddwayo naye waliwo ebitalinda naddala mu mateeka ag'ebyokulonda n'enteekateeka y'okulonda. Electoral reforms and political reforms bintu bikulu nnyo, tutwala ekyokulabirako. Nagambye nti kooti zazze ziwa ebiragiro ku bimu ku bintu ebirina okukolebwa. Ebimu bigenze bituyitako. Ekimu ku byo ennono y'akakiiko k'ebyokulonda ezeemulugunyizibwako ebbanga lyonna. Emisango egigenze mu kkooti egy'ebyokulonda kazze kwogerebwako nti kandibadde kalondebwa ne kajja ekifaananyi kya ebyobufuzi eby'ebibiina ebingi. Ng'ekifaananyi ekyo kiri nti ebibiina byebuuzibweko mu kusalawo ba commissioners bakyoka ebyokulonda kubanga ebibiina kitundu kikulu nnyo mu kulonda kuno era ne mu byobufuzi. Kireke kusalibwawo muntu omu mukulembeze wa kibiina ate ng'agenda kuvuganya. Kibanga ekitegeeza nti referee nti omu ku musambi w'omupiira mu kisaawe atalina ffirimbi bamugjeemu omujoozi ne bamuwa alifali. Kakati ekyo oyinza okugamba ni mu kiseera kino bwe tukyusa omulamuzi byabakama ne banne obudde bwe tuyiseeko ekisooka sirowooza nti buyise nakyo kisobola okukyusibwa wabeerawo omutima omulungi ogwagala okukola ekyo. Naye bwe watukoze ekyo waliwo n'ebirala ebisobola okukyuka bingi. Nawadde ekyokulabirako nti tulina bannayuganda kumpi obukadde 2 abali ebweru w'eggwanga lino abatalina mukisa gulonda. Morris obadde wano n'olaba amawanga amalala agayina ebitebe wano nga galina okulonda abantu baayo nga basemba ennyiri bagenda okukola ne Rwanda yakikola balondera. In fact abasembi okulonda nga tubalaba wano badde be Rwanda ono ku muliraano. Oyinza okugamba nti mu butali ku bulinyooma nti Rwanda ggwanga tto mu byobufuzi
okusinza mu bibayiseemu ng'ekittabantu n'ekirala naye basobodde okwewumba oba ne bakola enteekateeka ekkirizisa abantu baabwe okulonda nga bali mu ggwanga ddala nga bali bunaayira gwe Uganda bw'oŋŋamba nti tokisobola oba balira baddevu oba obukulu bwo bujja kuba bwogerebwako bwogerebwa naye ng'okola bya kito nga bw'osanga omusajja omukulu wali mu masaŋŋanzira wali nga ali mu kuyenga nfuufu oba ofaananye nti kisoboka. Uganda eyina ebitebe ndowooza biringa biza okuba nga bigenda 50 mu mawanga ag'enjawulo. Eyina embassies, eyina missions, eyina consulates. Ngamba nti ezo zifuulibwe polling stations nga beewandiisizaawo era nga balonderwawo. In fact ensonga eyo waliwo Omunnauganda omu egitwala ne mu kooti era mu mwaka gwa 2021 gy'oli abalamu kooti enkulu n'esalawo eggoye nti kya bumenyi bw'amateeka kya kukyobula ddembe lya buntu abali ebweru obutalonda. Bintu bibiri bye yasalawo mu musango gwe gumu, abali ebweru obutalonda n'abasibe obutalonda kityobula eddembe lyabwe. Tebannamusalira era n'asaliddwa asobola okulonda ng'oggyeko oyo asaliddwa ogw'okufa kubanga emisango gya njawulo. Gwe basalidde asobola okulonda, gwe basalidde ogw'okufa nandibadde tannaba kuwanikibwa kalabba mu mateeka atwalibwa nga atakyali ku nsi. Oyo gwoyinza okugamba nti osobola omukugira okukola ki okulonda, naye obusibe bubaako eddembe lyebukujjako ne si ddembe lyonna. Era ekyo ekkooti yakisalawo jjo ly'abalamu nga kiriyako kyokka ebyokulonda okera ku makya ne kagamba nti ekkomera ly'ekigo oba ekkomera ly'e Luzira polling station okusinza ku muwendo gw'abasibe abaliyo nerisalawo nti ojja kubeera polling station emu oba 2 kyokka era nga abasibe n'abali ebweru mu nteekateeka gye birowoozo byennawa basobola kulonda pulezidenti yekka. So si babaka ba parliament okulonda abaka ba parliament bava mu constituencies zanjawulo n'abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu. Ekyo oli bwaŋŋamba nti kizibu nnyo okuteekateeka mu bbanga lino bitwogerako abatabitegeera. N'amateeka amalala ne proposal endala zendeese ng'okukyusa etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi libeere nga lyanjuza bulungi enteekateeka y'okuyamba ku bibiina mu nsimbi, okuyamba ebibiina okubiteerawo omwaliro ogutegerekeka ng'ekisobola okukolamu enkolagana oba coalitions. Mu tteeka nga bwe liri si bitangaavu, njagala bitangaazibwe. Etteeka lya palamenti nyina proposal nti njagala palamenti ekendezebwa omuwendo okuva ababaka abalimu 550 nempa ne formula engeri kiyinza okuteekebwateekebwamu ne presidency njagala ebeeko oba president engeri gye bulondebwamu n'obululu gye bulangirirwamu nabyo nga njagala bikyuke. Nga njagala ekyokugamba nti bwe balangirira omubaka Wanyendo Mukungwe n'owakimanya Kabonera n'omukyalo wa Masaka City njogedde wange mu kiseera kyekimu basobola okulangirira pulezidenti awangudde Masaka City. Awo sigamba nti ebya pulezidenti mubirinde kasiko k'ebyokulonda ebyo byabujega. Ndowooza awo twandibadde twavaawo ddanga eggwanga. Kwegamba ekyo oli bwaŋŋamba nti wali budde bukikola abaddala kyayogerako takitegeera. Oyagala okukendeeza ku bululu obukubibwa nga bulimu enkaayana ekyo ky'olina okukola. Ekimu ku byo kyenjagala okugyamu ekyo kankimalirize sema tunakukola kirala nti n'abayemulugunya ekimu ku bizibu ennyo nti bubbi bwa kalulu n'okwemulugunya nako kuzibu kubanga ekiwa abantu emirembe mu bululu buno nti singa obuli omuntu ababbiddwako akalulu kimwanguyira ogenda mu kooti emuwulirize esalawo eggoye ku nsonga ye mu budde obutono obusoboka. Ku ssaawa eno bakubba akalulu mu ggwanga weeta ku lwomutendo ogaa nti oba baakabbiddewa babbye Masaka, babbye Kabera Maido, babbye Palisa, babbye Bugiri. Kizibu nnyo okutegeera engeri gy'okuŋŋaanyaamu empapula ezo osobola okwekuma ku mugambe nti polling station y'Egindi babbayo. Ne bw'okola enteekateeka ya disitulikiti kiba kitegeeza nti bwe mba sirina bumativu nzijja mu kooti ne ŋŋamba mu disitulikiti y'Egindi n'ey'Egindi kubanga obwo obufunda bukuyamba n'omanya nti
tukole n'etteeka erigamba nti singa omuntu ayita district 5 nti bazimubbyemu naawe obukakafu mu kooti nti bamubbye mu district kwezi 5 2 n'aziprovinga akalulu kakola ki kasazibwamu. Oyogera ku nsonga ekakasa nti kuno okubbibwa kuli substantial kubanga ensala yakanyamba substantiality issue mu misango gyonna gyezoozebwa ejawayibwa Dr. Besigye n'ogwa Mama Mbabazi kooti maliriza egamba nti wabaddewo okubba kituufu babbye naye okubba nga si kwabadde nnyo kw'amaanyi nnyo nti kwakugyeko obuwanguzi okakasa otya okw'amaanyi n'otali kw'amaanyi obubbi obunene n'obutono babussa butya ku minzaani awo nze ŋŋamba tubuteeke ku test eya districts nti nsobola okugamba nti nandiwangudde singa tebabbye wano na wano na wano ate nga kyangu nnyo kubanga bw'oba olina district 46 nga noonya forms 46 n'eza site 10 kyangu nnyo okumanyawo gye baakutte mu bululu ekigenderako nti ebbanga lyonna ndowooza ng'ogyeko Mama Mbabazi abadde bagezaako okusoomooza ebivudde mukulu abadde babasibira ewaka time nebayitako obudde n'obeera buzibu nnyo okukwatagana ne ttiimu zaabwe ez'abalooya n'okuŋŋaanya obujulizi nekibeera nti obudde bukendedde n'enteekateeka n'ebeera nzibu wendetera ekiteeso ekigamba nti tukyuse mu tteeka nga tuwa omukisa n'omulonzi Morris ow'Emawogola akakasa kooti nti mulonzi eyeewandiisa Emawogola n'awa n'akakalu ka kooti kebeesazeewo naye abeere wa ddembe okutwala omusango mu kooti ogw'okubba akalulu ne Sirindo oligo basibye ewuwe kiba kitegeeza nti ekibiina ky'ebyobufuzi oba abantu abeekozeemu omulimu oba bawadde obudde nti bajja kulinda kavuyo kali gundi bamusibidde ewaka bagende mu kooti bawabe omusango naye n'oteekako akakwakkulizo nti si buli avudde mu tamiroli nti agenda mu kooti alope oteekawo akakalu akalina okuweebwa ensimbi ez'essalira mu kooti eziwozesa emisango egy'engassi ekyo kya bulijjo kibeerayo ekyokugamba nti nga tonaakulopa musango guno sookuweeyo akakalu ka kooti so akakalu ka kooti njagala kajje ne mu nsonga eno tuleke kugenda mu okwewala buli atalina byakukola ogenda okubalira kooti obudde so ebyo ebirowoozo sirowooza nti bizibu nnyo omuntu ayagala eggwanga lino litambule okubitegeera obulungi so obudde obukola ebyo weebuli naye nakino kankijje bulungi nti ensonga ngezizaako ziwumbawumba ku mateeka genjagala gakyuke ebimu ku byendeeta si bipya era tuzze tubyogerako nyina byennyongeddemu ebiwerako mu palamenti ey'omwenda Honorable Sseggona yatukulemberamu okubaako ebiteeso byaleeta era nebitaweebwa budde nebitaweebwa mukisa tewaliwo mutima mulungi gubiwuliriza mu palamenti ey'ekumi zombi nazirimu Honorable Niwagaba n'atukulemberamu omubaka weeyo mu Bukiga eyo n'atukulemberamu Ndolwa East n'atukulemberamu bwe yajja mu palamenti ne bamugamba nti ebiteeso byoleese birungi naye obudde bukoze eki tebumala kubiteeka mu nkola era mu kiseera kino tusuubizibwa nti gavumenti okwewala obudde okuyitawo ejja kuteekawo akakiiko akeebuuza ku bantu Constitutional Review Commission keebuuze ku bantu ku nsonga ez'enjawulo kajje n'amateeka n'ennongoosereza n'abantu bateekemu ebirowoozo byabwe myaka 5 myaka 10 na buli kati kiba kitegeeza nti waliwo ekizibu munnabyabufuzi yenna ku ssaawa eno agamba nti tubiveeko tugende bugenzi mu kalulu akalulu akaggwo mulisa ebyalimu wabiraba dduka kyamututte bukya toyisa mu kiryo kyange okujjako nga tulina ekizibu tetusobola kugamba nti tugende mu kalulu akalala ng'abaakola ebyo bakyaliwo be bali mu nteekateeka yemu ey'akalulu kano tubaleke buli tugambe tugende tweraga ekifuba kiwunya musaayi omuntu yenna akugamba nti amateeka agaliwo gamala nga tewaliwo commitment tewaliwo bweyamu bugamba nti etteeka lino libadde ligamba kino tugenda kulikyusaamu tuti oba tugenda ligoberera bwe tuti gundi aliteekesa mu nkola kyetuyita commitment era mbadde mpulira bannabyabufuzi bendowooza nti bakibogwe abagamba nti amateeka agaliwo gamala amateeka gatambula ne commitment tuli mu byabufuzi tetuli mu kooti mu kooti yokka gy'ogambira nti abalamuzi basalewo eggoye ku nsonga eno nze omulimu ogwange gwagenda kuwoza nakuwa bujulizi okuwoza tikubongola mannyo
mu byobufuzi wabeerawo n'obweyamu obukolebwa nga mutudde ku mmeeza ne muyitamu nezo ensonga ezasoba mu nteekateeka ezivuddeko nomugamba kino kyali bwe kiti etteeka ligamba bwe riti ani yasobya ku kino ekyo bannabyabufuzi buwalirizibwa okuwa amateeka ekitiibwa so totuula waka n'ogamba nnize nomination oba togezaako kulaga nti kyoyagala okimanyi oba oli mu kinyumu bunyumu. Waliwo ensonga enzibuzibu bannayuganda ze bazze boogera naddala nga batunulira okukkirizisa pulezidenti aliko Yoweri Kaguta Museveni okugenda mu nteeseganya zonna wadde ng'ekiruubirirwa ekyaggwa ayagala okugenda mu nteeseganya kiyinza okubeera kirungi. Abantu bagamba nti willingness ya pulezidenti Museveni ekyamazima tesoboka kubeerawo. Ne bawa magezi ki? Era bo nga bagamba nti okumala obudde mu kuteesa naye oba oli awo agugubya asinga ne bamulwanyisa bulwanyisa ekyebuuzibwa kiri nti mu kumulwanyisa singa era balemererwa kyekiddako. Anti saagala kukola yabufuzi nga mukolo nti babale nti era banominatinze era beewandiisiza era byetabyemu bwe kiggwa tudde mu masaŋŋanzira tukolime tusiite ebigere tuyite emizimu tukowole abaafa. Ebyo si byabufuzi obwo bwannakigwanyizi. Ebyobufuzi birimu reality birimu ekigamba nti kino kyekiriwo tukyaŋŋange tutya. Gwe bw'ogamba nti tugugube bugugubi ye gwogugubira nga kutunulidde butunulizi ndowooza tulina okukkiriza nti ebintu bingi bisobye. Ekyo bw'oba mu byobufuzi notakikkiriza osigala weerimba n'olimba n'abakugoberera. Bw'obanga bye tuyiseemu tosobola kutegeera nti byetaaga okukkakkanya buli actor buli muntu ali mu byobufuzi. Mwami Museveni okukkiriza tebamutwalira obuzigo okumusiiga kumuyoyota bigere kubanga ku ssaawa eno abagamba nti bagugu yotaddewo mbeera ki gy'ogamba nti okusinziira ku mbeera eriwo bagenda musobola gwe kikyolabawo ng'ogyeko press conferences ezikubibwa n'ebivulu kikyolabawo ekigamba nti okusinziira ku kigenda mu maaso Mwami Museveni akuluno agenda kubayita mwogere. Mwami Museveni ayina kuwalirizibwa bannayuganda ku buli mutendera. Ensonga lwaki mu kiwandiiko kyange njogera ku ba stakeholder beebaani bannannyini Uganda beebo benjogera mu mitendera egyo abantu aba bulijjo bannamawulire nga ggwe ebibiina by'obwannakyewa ebibiina bya cultural institutions ebibiina by'eddiini ebibiina by'obufuzi ne ba stakeholder okuva wabweru w'eggwanga bannaffe tukola nabo okuzimba eggwanga lino. Pressure bwetabeerawo ne pressure esobola okubeerawo nga nammwe abaagala ebeerewo bye mukola mubikola mubirondola consistently temubyogerako bwogezi nakwegaana nti waliwo ekizibu. Nga tuvudde mu kuwumulako twagala tunulira ensonga ya kye kiyinza okubeerawo singa bino byonna byolafubana okugenda mu maaso n'okukola biremesebwa oba ne bitasobola kuyitamu. Bannayuganda baba balindiridde ki ekiba kigenda okuddako. Tukomawo tova ku terefayina eyaffe. Zuukuka n'ensonga ewagiddwa Green Top School Pre-Primary and Primary Mayenanziga Library ne computer weebiri security gulugulu abaana balya bulungi basula bulungi n'emmotoka ezitambuza abayizi weeziri wamune ne Can Resort Hotel eri wano Lweza ku Lwentebe okyamira ku luguudo n'ebalami mayanja tulina ebisulo eby'omulembe ate nga bigazi bulungi biri self-contained muwummulira. Ekiriko kati ku BBS kiwagiddwa yenze Romis Portable kawoomera musanyusa The Vibe Master loza ku buwoomi obujjuvu okuviira ddala mu bibala ebyaffe ebyawano ndi ku mutindo gwa nsi yonna kyekinsukkulumiza ku balala wamune Kintox eddagala erifuuyira ebikutawanya mu njuuyo byonna musange mu maduuka ne mu supamaketi zonna ezikuliraanye tuba na kutya nga kabaka Kintox mwali mu nnyumba wamune biri high school erisangibwa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo tabuusibwa olw'engeri gye bateekebwateekebwamu lino ly'essomero eriddukanyizibwa ku musingi gw'Obwakabaka ogw'empisa ennono n'obuntu bulamu awalina omutindo gw'ebyenjigiriza ebyo bikakasiddwa okumalira ddala emyaka mingi wamune ono ye kyogero waffe
obufulu mu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu. Biri mu sayizi ez'enjawulo, ennene n'entono. wamu ne Riverside Junior School Namusera y'essomero ly'omuzira mu bazira 27 liri Wakiso Town Council kilomita emu yokka ku luguudo lw'e Hoima okuva mu tawuni e Wakiso. Y'abawala n'abalenzi tulina dene boarding. omuzadde ekikufuula omwanguzi kwe kusomeseza omwana ku St. Peter's SS Bombo Kalule essomero ly'omuzira mu bazira 29 abalikulira byonna babitereza dda nga gwe mulindwa okuwandiisa omwana okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'omukaaga abawala n'abalenzi abasula ku ssomero n'abava waka sciences ne arts nga ne kalikulamu empya tugikuba budinda anti abaana basoma bye balabako buli ekyetaaga omwana okusoma n'ategeera tukirina ku ssomero library computer lab laboratories saka ebisaawa abaana we bazannyira emizannyo byonna biri ku ssomero kukuba kwennyini kw'otusanga mayiro 23 ku luguudo lw'ebbombo omuzadde tuwa omwana olindirire buwanguzi tukubire ku ssimu katikati okumanya ebisingawo ye kati bw'obeera nga tosobola kuwa maama wange kitiibwa nze oli kimpaddi abaana abo balina ebisinga omukyalo oyo gwolaba avuma bwe tufunayo omulala wano w'omukaaga era onoofumbibwa bannazaala nkobya mu nnyumba ate piita bwe gwatayagala wano oliwaddeko okudda ewa kitaawe kubanze wano wenzize wa kitaawe Just tell me. Sorry, it will be okay. oyo ye bba wa Tamara ensi n'eggulu gwe binnanyi. ekyobugagga ekyensiba omuzadde ky'olikera omwana kumusomesa twogera ku Standard College Nsanyi ku luguudo oludde Masaka ssomero lya kisiru n'abave waka bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga basomesa arts ne sciences computer library ne laboratory bijjudde ate nga bafaayo nnyo eri ebitone by'abaana ebisulo birungi abaana balya bulungi ebyokwerinda gguluggulu ebisale bisoboka ow'ekisulo mitwalo 65 ate owadde mitwalo 35 gyokka twala omwana kati omuwandiise ku Standard College Nsanji oviramu ku stage y'ensanji n'ogoberera obupande Standard College Nsanji continuous improvement. Sosolye bw'atafa atuuka ku lyengedde gw'ekyali omulamu omukisa gw'ogwo n'okuva mu bakugu ba YPA ono kasooli gwe baleese w'okkuleeta kamwenyumwenyu okozesa emitwalo 7 n'okungula emitwalo 3 buli sizoni ng'amagoba lubeerera bw'okozesa kamu 3 ofisa emitwalo 6 buli sizoni ng'amagoba ate gwe atandise n'obukadde 2 n'ekitundu weefunira kamu 2 buli sizoni lubeerera bino byonnete myakagere nga nnima omugongo gudunuma byonna bisiibule anti YPA yekulimira yenoonya ettaka era yenoonya n'akatale gwe noonoga ssente ng'omubedde babulimi bwagaana mujje mu YPA muwone ennaku kuba ku noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 7 313 551 bakyalire ku kalina yaabwe ku Lubaga Road okulira n'engalabi oba ennansana Naluvule okumpi n'amafuta ga Prompet weewandiise kati YPA. omuzadde Green Top School Pre-Primary and Primary ssomero eririna omusingi omunywevu ddala okusomesa omwana w'eggwanga ssomero lya Dene Boarding okuva ku nassale okutuuka ku primary lirina abasomesa abatendekere ddala ekifo kiyitirivu abaana beetaaya ku Green Top School Pre-Primary and Primary Maye Nanziga library ne computer weebiri security gguluggulu abaana balya bulungi basula bulungi n'emmotoka ezitambuza abayizi weeziri ebisale bisoboka omuzadde omwana mutwale kati awandiisibwa okuva ku nasare okutuuka ku P4 Green Top School Pre-Primary and Primary lisangibwa Maye Nanziga Masaka Road essimu noti 752 33 noti 94 oba noti 764 48 75 noti. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types, including menthol, antibacterial, ice cool, blueberry, coconut, and raspberry. Each one promises an upper-world, refreshing feel that redefines your experience with bathing. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chopper General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikoba, Kampala. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby.
omwana oyo asomedde mu kifaawo omusingi ogw'eddiini n'ebyenjigiriza eby'omulembe aba wanjawulo era essomero lya Trust Primary School erisangibwa e Bulenga Sumbwe ku Mityana Road lisaayo nnyo essira ery'enteekateeka eno. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nursery okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Tulina computer lab we tusomeseza abayizi baffe bya tekinologiya okuviira ddala wansi, library omuli ebitabo byonna, dormitories ez'omulembe n'ebyokwerinda ebyo binywevu, endabirira ey'omulembe nga tulina ne UNEB center number era abayizi baffe bayitira ddala bulungi so nga ate n'abasomesa baffe balina obukugu obwetaagisa mu kutendeka n'okuteekateeka abaana. Abayizi baffe bonna bafuna omukisa okusomesebwa ebikwata ku nzikiriza zaabwe ng'abasiraamu basomesebwa Quran memorization n'okutuula ebigezo byayo nga n'ensonga ey'okutumbula ebitone by'abayizi baffe tugikwasa maanyi omuli katemba n'okuyimba n'ebyemizannyo ng'okuzannya omupiira okuyita mu Trust Soccer Academy, okuwandiisa abayizi kugenda maaso kati okuviira ddala ku bebi okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Tusangibwa Bulenga Sumbwe ng'okyamira ku Mityana Road. Okumanya ebisingawo osobola tutuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Trust Primary School, in God we shine and prosper. Wano katuyingira omwaka mu ssanyu eringi wakati mu Fireworks n'aba Extreme Events bakafuluma Fireworks mu bika byonna tuweerabira. Balina stage, amataala ne screen ziwaguuga mu bika byonna. Tulina mega tents mu bika byonna ne barriers. Basanga mu kibuga Kampala ku Zainabu Aziza Emporium okumpi n'omuzikiti gw'e Nakasero. Basaikulu mu namba L6 C120 bakola ku clearance ya police. Ate tuweerabira ebisale byabwe bisaamusaamu. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0200 96 0M 82 oba ku 0774 34 32 58 oba ku 0704 34 32 58 oba baweereze ku email address yaabwe extraevents@gmail.com. katuyingira omwaka mu ssanyu n'aba Extreme Events. Hillview Primary, Checho Primary, twajja kusoma siku lya mmere, siku lya mmere, nakalo matanga ketwafuna, keko ketwafuna, mu Masaka City mwetusangibwa, awo mwetusangibwa, abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma, abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukoowa, tujja kusoma Bakalasiti, Bakalasiti. Let us celebrate, cause we are on top. We are the ambassadors. We shall never stop. Crystal Mineral Water is a sanctuary of refreshment. It is drawn from nature's underground resource in its purest form. This high-tech production system ensures that the entire process of water treatment and bottling is untouched by human hand. To ensure that every bottle is up to Harris International class, the quality of each crystal bottle is stringently verified. From our stores, it is then dispatched to our retail partners, finally finding its way into the homes and hearts of millions of Ugandans. Jacinta Nursery Primary Day and Boarding School. Here you come. Basomesa bulungi siba wana buwani abasomesa bonna abatendeke ateeka bakuguddala ku musingi gwabwe omunywevu bwe bayimiridde omuzadde leero tebwekwasa omwana gubatwalire. School fees sobokera ddala eri buli muzadde. Environment yeeyagaza abasomesa bonna batendeke. Kola nursery section ey'omulembe ennyo lisangibwa Lugoba Kazinga mu Nasana Division noti 7 noti 5 92 53 51. Jacinta Nursery Primary Day and Boarding School. In God we trust. Did you know that corruption cripples Uganda's development? It's time for you and I to put an end on this. We can work together to end corruption. Let it be your responsibility to report to the established anti-corruption agencies. A corruption-free Uganda starts with you and I. Your right, your role. Say no to corruption. This message is brought to you by the State House Anti-Corruption Unit.
Welcome to Good Time Schools Kawala, nestled in the serene surroundings of Kawala. Our school is fully registered with the Ministry of Education and Sports, ensuring that your children receive the highest standards of learning in a peaceful and supportive environment. At Good Times, we believe in a holistic approach to education. We offer a wide range of co-curricular programs, including games and sports, music, dance and drama. Our multicultural education program broadens our students' horizons, and we even arrange international trips to expose them to diverse cultures and global perspectives. Our facilities are second to none, with a well-equipped library, a modern computer lab, and spacious dormitories. For our boarding section, we provide a comfortable and secure environment for learning and growth. For our day scholars, we provide reliable transportation to and from school, ensuring their safety and convenience. Our tight security measures guarantee a safe learning space for all our students. Enroll with us today and give your child the best start in life. Good Time Schools Kawala. Good start, good end. Okunoonyereza kulaga nti kati omuceere y'emmere esinga okwettanirwa mu masomero ku mitendera egy'enjawulo mu makampuni amaka n'abantu ssekinnoomu olw'obwangu obuguliko mu gutegeka ne gufuuka emmere kati eyanguyira buli omu. Kale wadde nga byonna biri bityo naye okufuna omuceere omuyonjo omutali mayinja omutali bisasiro kibadde kyakaweereege nnyo okutuusa bwe twafunye kampuni ya mujje tukole Agro Processors Limited. Anti balina ebyuma ebirunda amayinja mu muceere n'okugyamu ebisasiro byonna olwo ne gufuluma nga muyonjo. Emiwendo gyabwe mirungi era nga bakola n'ezidelivery mu Uganda n'ebweru waayo. Mujje tukole Agro Processors Limited bali ku roundabout ya Masanafu mu industrial area Sentama Road. Ate nno ne simuwandiika 0754 5 752 n'eddala eri 0779 5 752. Smiling Star Junior School Kalambi Buloba ly'essomero ly'omuzira mu bazira 2-5 lisangibwa Kalambi wali e Buloba lya kisulo n'abava awaka tubakkiriza ebisulo birungi okuzaama. Tulina emmotoka ezitambuza abaana okuva awaka n'okubazaayo ng'ate ebisale bya Smiling Star Junior School e Kalambi bya muntu wa bulijjo omutindo mulungi nnyo abaana balya bulungi ddala abasomesa tulina abasingayo okuba abalungi ensomesa ya mulembe eddiini zonna tuzikkiriza tutumbula ebitone by'abaana mu music dance and drama emizannyo ate nga computer lab yaffe ya mulembe ddala ekifo kigazi leeta omwana wo tumugunjule ku Smiling Star Junior School Kalambi Buloba twesimu noti 782 745 oba noti 702 795 Welcome to Atlas High School, located in Gayaza. We are a modern private, mixed day and boarding secondary school with modern dormitories for our students. We teach arts and sciences with well-equipped computer, physics, chemistry, and biology laboratories in a quiet and clean environment. We provide quality education to all students in O and A level with well-trained teachers. Our students engage in co-curricular activities, including football, netball, volleyball, basketball, cycling, and many more. Registration is in progress. Find us at Gayaza, Kalaji Road, 10 miles from Kampala, or call us for details. Ekiranga ekyokubika Owekitiibwa Wagwansibirwa abika maama omulongo Mary Nakato Nakiwala leero ku Mmande ng'ennaku z'omwezi 6 wategekeddwawo okusaba ku Matters Church e Katwe ku ssaawa 4 ez'okumakya n'oluvannyuma ogwoto ogukumibwe mu maka ge ekitiko kigo era nga bajja kutandika n'okusaba ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Omugenzi ajja kuziikibwa ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa January omwaka 2025 ekikondo Ssemuto ku ssaawa 8 ez'olweggulo. Abikidde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'olukiiko lwonna ab'Oluganda abako n'ab'emikwano. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Zukuka n'ensonga ewagiddwa Green Top School Pre-Primary and Primary Maye Nanziga Library ne computer weebiri security gulugulu abaana balya bulungi basula bulungi n'emmotoka ezitambuza abayizi weeziri wamune ne Can Resort Hotel eri wano Lweza ku Lwentebe okyamira ku luguudo n'ebalami mayanja tulina ebisulo eby'omulembe ate nga bigazi bulungi biri self-contained muwummulira.
wewa kulisayo kuva mukumulako nkobaza okubanga okyali naffe tubaza banaffe abannikano resort genda omulireyo naddala gwe ayagala okulaba nti okyali mukagandaalo mpolampola okusobola okulaba nti n'ebyagala okukola bitandika bulungi omwaka guno gwa 2025 mu ngeri emu ne banaffe aba Green Top wali Maya Nanziga yobatwala omwana wo omwaka guno gwa 2025 asobola okufuna obuyigiriza obulamba mu mwoyo ate empisa kosa ne talanta ate n'ebya academics nga bitwala eri ddala bulungi nkyali mu studios ne Rachel Nalebo Mathias Mpuga tugeze mu kuwumulamu ng'onyonyodde ennongosereza tukakasa nti ddala obudde bumali ddala bulungi omuntu ayinza okwebuuza singa ennongosereza zino ziremesebwa singa teziba successful bulabe ki obwa bwolekedde bannabyabufuzi abali mu kalulu obwolekedde Uganda nga Uganda ne ba stakeholders bonna okutwalira wamu tugambe nti biganye biremese bifunye omuziziko ogutali gumu bulabe ki obwa bwolekedde mu Uganda laba telefayina obwolekedde abagenda oketa mu byobufuzi obwolekedde abawagizi n'abantu abali ku ludda oluvuganya government obooli awo Morris ensonga ngazi okusinga ku nnongosereza mu mateeka emu ku nsonga enkulu gye tuyinza okwogerako mu ssaawa kino gyenawadde eyokusatu ya transition yagalagaana emboozi etanyumizibwa ku mikutu gy'amawulire y'ensonga y'okuba nti eggwanga mu kasirise litandulula ebigere litambula bwe lyegaana nti teri transitioning teri mugezaako kwekyusa oba sikyalwatu nnyo sikyalwatu naye akagulumbo weekali mu corridors z'ebyobufuzi agulumbo weekali obuyinza gye buteesebwako kubanga corridors zetubeereramu naye akagulumbo ako bwe okawulira kawe ekifaananyi nti tusobola okubeera mu biseera ebyakazigizigi Mwami Museveni okufuga eggwanga emyaka 4 ng'ali mu myaka egisukka mu 8 si nsonga ntono era omuntu yenna ayagala eggwanga lino kyandibadde kimulwetera okulowooza kiki ekisobola okubaawo n'ogirabuukirira ebintu ebimu omuntu bw'afuga eggwanga emyaka 4 nga talifuze mu mbeera ya mirembe ng'alifugidde ku mudumu gwa mmundu abasitegeera ebyafaayo bya Africa ebyafaayo by'omwana w'omuntu n'ebyafaayo bya Uganda otegera butegeeze nti omuntu ono ataleseewo garanti kye mu Luganda kyeki nga tewaliiwo bweyamu bwasimba obweyamu obwesimba mu mateeka oba mu bikolwa nti kino kibaddewo tekijja kuddamu kukolebwa Morris yakola kino n'Empuuga n'akola kino tuteekewo embeera etateekawo bya bufuzi bya kwesasuza na kuwolera ggwanga awendi nti tubasse bwe muvaawo tubasse kyekimu kubiganya eggwanga bwe tubakwatako omuntu atulaba akatufaamu tubateeka kalabba ebyobufuzi oba kalabba oba si kalabba ebya kyova olabanga abantu beebuuza naye mu Uganda nga tewaliwo omukulembeze yenna yavaako nti ali mu Uganda mwawumulidde ngabo kiri bazikola enteekateeka kuzika Jimmy Carter ng'olaba abakulembeze bali mu nsi yaabwe buli kimu Jimmy Carter atuli wala kumira ne Kenya Tanzania kibaddeyo ffe wano ewaffe ani yatulira ku kisaabo ensonga ya transition nsonga nkulu nnyo kiba kitegeeza nti tugenze mu kalulu akalala nga tukyali mu byobufuzi ebya kifuba ky'obunyamusaayi ekyo kyabulabe nnyo eri eggwanga lino tugenda mu kalulu nga tewaliiwo bweyamu tewaliwo bweyamu tugenda kuzaawo semateeka kubeera kukkaanya consensus kukkaanya kw'abannansi okukkaanya okwasembayo kwaliwo mu 95 nga batukoza semateeka okukkaanya okwo mwalimu era ebirumira naye n'ebyali birumira ng'okuwera ebibiina by'obufuzi waakiri baagamba nti ebirala tubikkiriza n'ekyo tukiganye ojjukira akatubagiro ka article 269 eyatwalibwa mu kkooti emirundi egiwera okutuuka bwe yawangulibwa ekyo kyali kitikkanyiziddwako okuwera ebibiina naye nga bagamba nti ebisigadde tubikkaanyaako kubanga semateeka oyo okukkaanya okwo kwalimu empagi ezikusiba kwalina enjegere olumu kuzo komo ku bisanja ekyokubiri komo ku myaka kakati tuli mu nsiisira nga teriimu mpagi naye yeetengeredde kibuyaga wabweru akunta essaawa yonna esobola tukola ki okutugwira
otugwira negwira neyajjamu empaji n'abawakanya okujjamu empaji nabo nebagwira. Kakati obeera munnabyabufuzi nga ddala tubyogerako bwogezi, ekyo kirina okwewanisa emmeeme n'ogamba nti ensonga eno kyabugezi tugende mu kalulu akalala nga sitwogedde kuzzaawo kkomo ku bisanja. Waliwo abagamba ne ku myaka tubyogereko tukkaanye byombi oba ekimu ku byo, kubanga kyabugezi kyabutegeevu ensonga zino okwogerwa nga sinabagenda mu kalulu. Bezuba tuzogeddeeko ne twogera ku mulimu gw'amagye mu bululu. Oyinza okugamba nti etteeka teribakkiriza, bali bagikola bukozi mu bumenyi bw'amateeka. Awo enjogerera ku commitment, obweyamu nti tetugenda kubiddamu, ne tuteekawo ne sanctions. Ebyo biteekebwako ng'abantu boogera ku ggwanga ng'eggwanga lyabwe mu mbeera eya kisajja kikulu. Wabeerawo bwe n'okusuka omuguwa, abantu nga tebawuliziganya baba bateeseteese kwekolezaako muliro. Sirowooza nti kyamagezi okutwala bannayuganda mu kalulu akalala nga sitwogedde ku nsonga ezo. Abasibe political prisoners, akalulu akaggwa twalekayo abafu mu myala, twalekayo abasibe n'abaabulawo. So tugende mu kalulu bakyabuzeewo, waliwo abantu abaabulawo, waliwo abasibe twabalambulula bulungi nnyo saagala kuddamu kubakuuya. Abo be nalondoola effamire 18 abantu abaabuzibwawo nga n'abamu abababuzaawo babamanyi, twaba documenting ne twala amawulire mu parliament. Tugende mu kalulu akalala nga baabuzaawo abantu bakyekangabirizanga lugunju lwa ttulu singa mbadde n'abiri ne nanyini nkoko nandimututte bagatteko balala. Sirowooza nti omuntu yenna alowooza nti ekyo si nsonga nkulu kyetuliko akitegeera ate okubanga ali mu kinyumu. Ezo z'ensonga commitments si lukiiko olw'amawulire tujja kukola olukiiko lw'amawulire tugambe nti ebyo ebyaliwo tetugenda kubiddamu. Nedda, walina okubeerawo embeera ewaliriza buli muntu yenna, akita yenna, munnabyabufuzi, munnamagye, omukulembeze yenna ku buli mutendera okugamba nti kino kyaliwo mu nsi ezirimu obugunjufu n'abakikola oluusi basobola okubajja ne bagamba gundi yakola kino agyetondera eggwanga n'okuteekawo enkola ey'abantu okwogera ebituufu ebyo bye bayiseemu nebye bakoze. Tusale amagezi okwewala okuwolera eggwanga n'okwesasuza, retribution and revenge. Ekyo kibeera bukulembeze bwa kikulu. Nze awo nyimiridde nti ebyo bitakolebwa tuba tuzeeyo mu mbeera eya kyamututte bukya, tuba tuzeeyo mu mbeera eya toyisa mu kiryo kyange. Obwo sirowooza nti tuba tuzimba ggwanga, tuba tuli mu kukwetega mutego. Tumubyabufuzi bwakwetega mitego ndi bwogubuuka ng'obeerawo, bwe gukukwata nga gukukwata kanaggweramu eyo. Situkola byabufuzi byakanaggweramu eyo kubanga gwolina omuzindaalo omunene. Nedda, tulina okukola n'ebyo. Waliwo ekiseera ekyokukola ebyobufuzi n'ekiseera ekyokuwa obukulembeze. Time for politics and time for giving leadership. Bino omuntu yenna ayagala okukyusa eggwanga lino alina obiteeka ku balance entuufu. Netutagenda bugenzi nga tulanduka bulandusi nga tetulina mulamwa gwa kuzimba ggwanga. Eggwanga liyise mu bisago. Eggwanga lino lirimu abantu abalina obulumi obuvira ddala mu myaka gy'obwetwaze egy'enkaaga. Ebiwundu ebyo tebinyigibwanga. Eggwanga lirina obulumi ebitwayitamu mu lutalo lw'ekinaana. Eggwanga liri mu bulumi bye tuyiseemu emyaka 4 ejamayi Museveni ne bamukwata mundu banne. Ani abyogerako era byogerebwako ddi? Kyenva njogera ku transition n'ennambika bulungi nnyo n'embitira gye tusobola okuyitamu. Ne tukola ne olukangaga timetable, ani agenda okuwetaba mu njogerezeganya, ebeere mu baani, twogere ku biki nabyo n'embiteekawo. Okukyusa amateeka, okwogera ku nsonga y'okukyusa obukulembeze, okuteekawo obweyamu bw'obutaddamu mu byabufuzi bya kuyiwa musaayi, ebyenfuna by'eggwanga, byonna mbirambulwa bulungi nnyo. Kakati kyetunoonya gwe mwaliiro y'emmeeza bwe twagamba nti ekyo nange kyenjagala tutambule. Bati bisoboke. Abo ndowooza banoonya byamangu. Nga tumaliriza, nali wano ne Secretary General w'ekibiina kya NUP nga mubuuza ku nteekateeka yaabwe ya structures ne tutukane ku nsonga ya constitution. Naye jjo nabadde ndaba omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ategeeza nti eyali deputy president wa NUP yakozesa omuyambi we n'aloopa NUP era bye bikyagiremye
n'okuba nti ku ssaawa ya leero tebalina constitution. Mube mmanyi abaali ba deputy president gwe walemesa ng'oyita mu muyambi wo abantu bano okukola constitution yaabwe. Ekisooka saagala nnyo okwogera ku NUP. Ndowooza tuba tufunziza nnyo omulamwa omukulu ogw'eggwanga. NUP katundu butundu akekatale ddene okuzzaawo ebyobufuzi ebigoberera amateeka ate n'okuzzaawo omwoyo gw'eggwanga. Ekisooka obuvunaanyizibwa bw'okuba n'essemateeka w'ekibiina bubeera buvunaanyizibwa bw'abakulembeze ba kibiina. Ndowooza Omwami Kyagulanyi abadde mugezigezi ali mu kuteekateeka abo bannamakaadi. Kyenyinza okugamba nti ali mu bateekateeka nti bw'anaaba mu makaadi ensonga gy'ajja obbawa nti munnantu abaddeewo ssemateeka agobererwa kakati twakoze bwe tutyo. Njagala kusaasira abo be banaabuzaabuza. Ndowooza byabadde ayogera nabo tabawa kitiibwa. Naye bwe bweyogera n'abasajja bakulu nga nze ensonga ozimpa otya. Abali mu kkooti gye bali sina gwe nali ntutte sitwalanga kibiina mu kkooti. Baba bagala mbatwale mu kkooti ate enkola yange endala nnyo sitwalayo bya bujega. Ate singa bwe yabadde agamba yadde abawa ekitiibwa bandimusabye nti naye ssemateeka oyo mutuwe tumulabeko. Sirowooza nti kopi eyo enkadde oba empya asobola ogibawaako. Naye kyenjagala okugamba nti ekisooka bye yadde ayogera nabo yadde tabawa kitiibwa yabadde abanyooma naye n'ekikulu ndowooza yabadde abateekateeka. Ebiri eyo mbimanyi kuba gye mbadde ate mbadde ku ffumbiro ebisinga. So saagala kubamalirako budde yonna kye baagala okukola ne bannaabwe be bateekateeka kibalekere ndowooza. Ate nze saagala bandraginge mu bye bagezaako okukola. Baba baagala mbatwale mu kkooti seetaaga kwebuuza ku muntu nga mbatwala mu kkooti. Ekyokubiri sirina munnayuganda gwe mpita naye mu nsawo nti gwe omulagira akole nga bw'aba akoze. Olaba yadde omukyalo wange ewaka bw'aba yagadde genda mu kkooti alina eddembe okutwala ensonga yonna mu kkooti. Ensonga z'NUP nza tuzireke. Kyoyinza okukola kukomyawo wano Mwami Lubongoya n'omubuuza ssemateeka yaba atya. Ndowooza gwe obuubuuza akubuulire mu kkooti balinayo envumbo balinayo injunction. Balemesa okugenda maaso n'okukola enteekateeka zaabwe. Ndowooza ebibuuze. Naye nga bwe ŋŋambye yadde ayogera n'abantu batawa kitiibwa naye nga abateekateeka ku ebyo ayagala okukola. Weewaawo njagala tusibule akadde katugenzeeko. Kwebaza n'aba BBS. Television zino n'emikutu emirala ndabirwamu abantu gye balina okutunulamu mu kamera ne beebuulirira ku mazima agabeetoolodde. Akabenje ke tulimu kwe kubeera nga tuli mu kwegaana ebitwetoolodde. Ku ssaawa zino tuli mu kwegaana bye twetaaga okukola. Naye we njogerera Dr. Besigye ava mu kkomera gy'amaze emyezi kati gigenda mu 3 agenda mu kkooti y'amagye. Twogenda tutya mu kalulu nga tunabaana kwogera ku nsonga za kukozesa bubi magye. Dr. Besigye ali mu kkooti e Makindi y'amagye si munnamagye. Ku ssaawa eno omu ku bandibadde bavuganya abaagala eggwanga likyuke asibiddwa emiguwa asibiddwa emikono naye waliwo abagamba ntutandika okukuba nda okubanga muliko ekizibu. So n'olwekyo abantu baffe bonna abatanira enkyukakyuka obubonero mubulaba buwandiikiddwa mu langi eziri clear. Tuleke kulowooza kweyibaala ng'omusimbu atabaala. Ensonga tuzeebuulireko bwe tuba bakuyamba abo abatugoberera tuleke batwala mu mbeera ya kinyumo. Akalulu obudde bukyaliyo obukola n'okukyusa ebintu nga twewaddeyo ntibikola nga tukolera wamu nga tuwuliziganya nga situnyoomagana nga situkiinagana. Kankomaawo. Tweyanza nnyo tweyanzege Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ensonga zinnyonnyodde bulungi era nga ku ssaawa eno yakulemberamu ekisinde ekya Democratic Alliance. Tujja kwongera okubawo ensonga endala nnyingi n'ebigenda maaso. Omwaka guno gwavaawo mpitewo 2026. Nze Maurice Mukibe Mugave ayi Katonda kuuma maaso moja.